kuba members ba Oma obera certified musician obera yone contribution you know nga tosobola kubera an academy member owa Grammys nga tolina kintu kyonna kikulaga nti ddala mutuufu kibisaanyizo so kubera omuyimbi mu Uganda ali recognized by such an association olina ddala okubeera ng'oyimbye so ekyo njagala kikyale bwe tutyo ba professionals bagenda kujja bonna bakole professional choir impact yaabwe ate yo ndala nnyo ku campaigns endala ze tubadde nazo going for before I go to the Ganda boys, Fina Masanyalazi, GF, and KS Alpha, you meeting the Ganda boys, was it about a project or do you have any other agenda? What you would have meeting the Ganda boys? First of all, as the Ugandan Musicians Association, we are celebrating the Ganda boys for promoting Uganda. As you know, we are Ugandan Musicians Association. It's a pity that they started promoting the country without the help of the association. So we felt that it is a very big and very important aspect for us to come in as an association to add on value to what they are doing. As you know, the objectives of the association is to promote Uganda as a whole and our culture. We have looked into the challenges of the Ugandan music industry. As for now, we are not doing well on the global market, but they have really tried to penetrate. Why? They have come through the culture. They discovered the secret of promoting our country through culture. You can see the way they've been attracting the whole of the world with the project of Buganda. So we are also coming on board as the Ugandan Musicians Association to appreciate our culture. First and foremost, we are coming in for the Buganda and we will be versatile to other cultures. So, and then this one is going to be done by musicians. Honestly, you as a woman, what are you bringing on the table on the issue letting everyone okumanya not only the culture but also the musicians in Uganda? As you very well know that musicians are influencers. Of course, we use our tools. If it is fighting, we use our tools at least the voices. So we are bringing in the Ugandan musicians to come on board. This time we want to know who sings better, alto. Most of the people are very powerful when it comes to the records, but when it comes to the raw voices, it is a problem. I don't say that some of them don't know how to sing, but this time we want to appreciate our culture. So we are going to see more than 200 artists, 200 your superstars singing raw. Ekitibwa kya Buganda. Yes. Yeah, so as the association, we are bringing in the membership and we are calling upon all the musicians in Uganda, come and participate. This is patriotism. Most of the time people do things for money. We are not fronting money. We are promoting our culture. Let's promote Uganda. Let's be on the global market. Kati kulunu tugenze ku global market je twagala. Baba basobola penetrating nga bali single-handedly, by the way. Thank you very much for what you're really patriots. You've really promoted Uganda. Kati yensonga lwaki naffe tuzze on board tusobole okubeera nga bayimbi tugamba tuli bayimbi mugamba muli bayimbi tukoze tutya okubeera nga tupromotinga nga tuweefuddeeko nti nze gundi. How are we going to penetrate through the global market? We are looking for market, but the global market can't concentrate on us because ebintu olumu bye tuyimba babirina eri. So tusobodde tutya okufusinga ebyaffe. Tulina sounds ennungi wano ziri almost over 91 over how many sounds. Naye tutunulidde amapiano bwe gajja ne tubeera tugalira amapiano ge gazi. Kati for this time twagala it is promoting the beat nti ya Buganda nti tujja kutambula mpola tugambe leero tugenze Teso, tugenze Busoga, tugenze Bunyolo. We want our own. There is market when you have a unique, authentic product. Okay. Don't you guys like feel challenged okuba nti project yatandikibwa netatandikibwa waka but netugiraba on a large scale okumusenzisigadde nga bagitambuza as woman I believe now bakwa under woman. Don't you guys feel challenged? And you coming last. Oli mukiriza Yesu Nabi Muhammadi
abantu bonna abali great tebasooka bakkiririza waki waabwe si kyekyo baava eri kati tekyawukana nnyo kozi bano abasajja bazira babayita bazira so bali great projekiti zonna z'olabye olabyeyo kwaya y'abayimbi ba uganda mugenda kukola kwaya y'abayimbi ba uganda. You are the program's director, Muuma. And this is an independent program. Eliokutambuza nga tuvuddeko waliwo yatugambako nti atunze olulimi Uganda mu nsi yonna. But this is a little bit unique nti kirimu culture. Gwe nga program's director Muuma. You guys muwulira mutya? Fenga Uganda Musicians Association was Ganda boys bakoze incredible work okutuledobozera Ugandan culture ku global stage. They are Ugandan musicians and we feel like we're part of the same family. When they're doing this, it's not like it's somebody separate doing it, we're doing it together. So they're just representing us as a country, but what we are doing is to amplify that effort by even bringing on the rest of the family to add to that voice. So twagala tusitule tuongereko kyennyini kye baatandika tulabe nga the rest of the musicians also follow in that same path and raise our voices together. Okay. These days it has been so hard okulaba nti abayimbi beegatta wamu ate nga kino kintu kyetwanirabe nti mwenna mwegatta n'abo bennyini be tulaba nti no muli ona ropes. Do we see them nga mubaleese mu united in this project? You see, there are many things where we disagree, but there are certain things where we all agree. And this is one of those things where we don't have any disagreements about it. As Ugandan Musicians Association, we're interested in taking Ugandan music to the global stage, and we've never had arguments about that. For example, the other groups that are already breaking through the Grammys, we have no arguments about that. We've had some slight differences on issues of governance of the association because we all aspire in building great institutions, but those have nothing to do that with the product that we're trying to build. We're trying to build as a country and put out there. Okay, Ganda boys, Woman coming on board. It's the Musicians Association. First of all, we need confirmation from you people. Are you part of the association? Are you registered? Do you have plans? Well, this is very interesting. It's like asking us if we are Ugandan. What makes me Ugandan is not a card. It's not a. It's just who I am. When it comes to Uma, well, once I am a recognized artist and a recognized singer with my brother, then we directly, by default, fall under Uma. So it amazed me when tukuwulidde ng'ogamba nti kati ate umejja ate mwemuze ate, but we represent. We do not own the art we put out there. It's a collective. So we're definitely part of the association. We are Ugandan as it comes, as raw as they come. So ekyo tekirina kulumya mutwe taata mu ngeri yonna nti ate twayingidde twafulumye tetugiriimu mwetuli. We are humble members of the Ugandan Music Association. Bewaddeyo era ne bawa submission yabwe nti they are ready to work with you guys. Yes. How far are we going with this, with Woma? Because we know Mumasa tugenda kulaba finals. Everyone artist. No, kati ate bw'otunuulira Uma wano kati tuli mu ba professional. Kuba members wa Uma obera certified musician oberayo ne contribution, you know, nga tosobola kubeera an academy member owa Grammys nga tolina kintu kyonna kikulaga nti ddala mutuufu kibisaanyizo. So kubeera omuyimbi mu Uganda ali recognized by such an association olina ddala okubeera ng'oyimbye.
So ekyo njagala kichwale bwe tutyo. Ba professionals bagenda kujja bonna bakole professional choir. Impact yaabwe ate yo ndala nnyo ku campaigns endala zetubadde nazo going forward. So eno independent campaign abayimbi bagenda kusukuma voko wano naawe kakase nti bwe beegatta bafuuka ekyomutawaana kuba be bayimbi b'eggwanga and naye ng'ekigendererwa kwe kukulaakulanya obuwangwa bwaffe ne culture ya Uganda okwetooloola ensi yonna. Possibly to add on it, bino ebintu okuyimba kw'ekitiibwa kya Buganda tukwataganye ne UMA bino tebirimu bya bwakabi nze ndi wakabi nze ndi bwenti tugenda eddoboozi ligenda kubeera limu. So temuli nti kati ate nze nnyimira bwenti nze kati ngenda kuvaayo nkole bwenti ffenna tugenda kuyimbira wamu asobole eddoboozi naalikwate tuyimbe. We are the world naye kakati ffe bannayuganda. Tuze tubagoberera nga mutambuza ekitiibwa kya Buganda. Someone watching yandyagadde okumanya katutuuseewa tuli ku ssaaki. Ekitiibwa kya Buganda tekirina ssa. Tuteekako obuteesi ttaffaali. Projects za njawulo ezigenda mu maaso nga bwe walaba Intercontinental Choir yayimba nga bwe walaba leero enkya leero tubadde ne British High Commission mu nteekateeka y'abaana 6 abasunsuddwa abagenda okuyimba ne London Royal Philharmonic Orchestra nga bwe tulaba leero tuli ne UMA tukomyewo eka mu ba professional associates baffe okuyita ba members bagatte eddoboozi mu kusitula ekitiibwa kya Buganda. So ate ng'era tugenda kwongerako ab'amasomero abaki just as a pilot okulaga nti bwe tugatta eddoboozi lyaffe tusobola okusitula ekintu ne tukiteekayo ate ne tukima ekirala. Abantu ebibuuzo ebisinga kye babuuza nti lwaki mu Buganda twasookedde mu Buganda. Tulina okutandika okubaako ne we tutandikira. Naye nga tugenda kutambula etteeso baabo busoga so temukitwala bubi. After the orchestra mu UK ate owulira nsoosootoola osuna nsumulula osuna ate owulira abayimbi ab'ekitalo babano bakookinga nga kikulaga nti tujjako bujja kawuuwo. So gwe beerawo bubeezi kumanya nti ebirungi mu kino bijja ate kijja kwongera okukula. Eri omuntu oyo nga abantu ababulijjo baagala okwegatta mu projects zino nga si bayimbi naye nga mulowoozi gabe bagalina beegaseeko batya okubeera kwezino. Akati ekyo kyayise twamaze okulonda twakola call. Kakati project eno we tulina aba professionals aba association bwe twegattira mu association nabo tujja kuyimba nabo. Naye ng'ekitiibwa kya Buganda kiyimbibwa buli wamu ne mu kisenge ekyo osobola okiyimba tolina kusooka kufuna lukusa lukiyimba era gy'oli yonna tukusaba okiyimbireyo n'aba regions endala zonna aba picking the interest baleme kubeera shy twenyumirize mu buwanga bwaffe tunyumirize mu buddugavu. Tumaze emyaka mingi nnyo nga tuli mu bazungu tulaba batulaba ate mu ndowooza eyo mwe tujja endowooza egamba nti naye bwe tubeera ku origino ate batwagala nnyo. Tulajja kwebuuza obusobozi mu bujjawo. Obusobozi the will ate bw'oba kyoliko kituufu tolina kumagaamaga. The will and the God of the land follows us through. Yes. Okay. Taking you a little bit back to okubanga mukyali umali na mukyali that thing before transforming that transition. How easy or hard was it you guys to transform from that twins okuja mu Uganda Boys? Naye ate ekyo kyangu kati gw'otandikidde ku The Twins nensobola okuzaayo mu biti bitaano twatandikanga ba cultural beat. Kino tekitandise leero. Cultural beat ne tulyoka tuyita ba D&D Danny and Dennis ne tuva mu Danny and Dennis tulyoka tuyita ba Twins gwe wayingirira owulidde. Bwe tuva mu Twins tulyoka tuyita ba Ganda Boys abasinga kye bamanyi leero. Naye ekyo kyatandikira ku Bisolo tugenda tutudde n'abazungu tugamba ffe ba Twins ne bagamba naye era erinnya lyaffe temulinayo kirala kiba identifyinga nga mmwe muvaawa. Olwo tutandika okuzuukuka. Olwo Baganda Boys babeera born. Kyali kizibu, yes. Okula kuzibu. Naye ng'obeera olina okula
tenoleka abato beegazaanye kati gwe okiraba otya singa ndi wano nsonga ngalo nga nkaaga bwe nkubalaga oba tokyanyuma obeera olina okukkiriza nti waliwo music nga wa mulembe nga you appeal to, you excite, you entertain you, naye olina wotuuka nga experience ate eyo gino gikozesa okusettingira bano abalala abajja mu gaapu eyo peesi bw'olemerawo oba olesa obuzibu kuba basamba naawe osamba oyinza okusanga muzzukulu wakusanze ku stage. tuwulira nti transition zaffe zikyagenda maaso nti muyina mwagala okutuuka mutuuse mu situ muyite abazira. That will be the final. Tetukyeyita Ssaabasajja Kabaka yatuwa ekitiibwa ekyo. Tetunnakireeta mu association kyanjula naye tujja kiyita mu association tukyanjule. Twafuuka abazira olw'emirimu gye twakola ku kitiibwa kya Buganda. Yatuma omulangira David Wasajja ku mukolo gwe twaliko nga tutongoza partnership yaffe ne Vision Group. So era ekigambo boys okiraba nti kizitowa bw'otwetegereza obulungi. So tujja kunzika batuyitibwa abazira nga Ssaabasajja Kabaka bwe yasalawo. So omuntu nze ngaze nandibuuliza nti are we going to change from Ganda boys to abazira? We tugenda we tujja okuwunzikira era tuli mu transition eyo tuve mu boys not to men but boys to abazira. Gwe kikuwulikira kiti ekyo katutambule bwe tutyo. Your remarks eri Ganda boys with a project. Right now from bagenda transforminga okuddamu abazira mubaddewo for some time bo balaba nti tetukyasobola kulwanira kazira katuletewo ekintu kiri unique bwoma mwina nteekateeka kyokulaba nti muteekawo environment abantu abayimbyeko for long okuba nti no basobola okuba nti bagenda mu kintu kiri unique nga tebasobola obalabirako. Okay, first and foremost, before the association thinks about the real musician, I think you should learn that you should transform. Keep transforming. He's giving back to the community. He's giving back to the country. He's giving back to his culture. So before the association looks into you, giving you an idea of transforming, kicholowooza okuzzaako si buli lunaku kubeerawo nti nze buli lunaku ngenda kubeera nga ndi bwenti vidiza ready no time etuuka nga ebyo biweddeko. What are you giving back? What are you giving to the audience? Yeyo gye bayita transformation, okweyubula. Nti akugambe ye atuuse ekiseera agenda tuka nga takyali boys ate not to men but to bazira. Ekyo ekintu kyamaanyi nnyo. Lwaki Kabaka yasiima Ssaabasajja okubayita abazira? That word is very, very strong. They added value to the kingdom. But we said, bali mu service. They are serving their kingdom and the country by promoting the culture. So besides, and this goes to the artist, before you think about any other person thinking for you, first be the think tank for your career, because boba watandika ekintu nze natandika batandika nga ba twins. But they transformed with activations and initiatives. Kitegeeza bali kangambe banansi ab'omugaso. So buli muntu yenna olina okuba nga oli wa mugaso eri eggwanga lyo, not for you only but for the country and other people abakwetoolodde. Activation gye bakoze initiative eya Buganda Anthem. The same applies to Uganda Anthem. Otuuke ku muntu ng'amumunya amanyi bumanya melody ng'amumunya, but they've taught very many people. Olaba nene kyennyini okuba nti tuli mu practice auditions oli ne bw'aba tayiseemu still aba ategedde ebigambo nti omuyimbi ne bw'anajja ku eno project gye tugendako okuba nti ayimba agenda kufuna vocals. Ebiseera ebisinga mulina engeri gye mwogedde ku Namiryango, Father Graham abaana Namasagali, olaba products ezaava mu masomero ago nga zezo zennyini because bafuna guidance, career guidance, they got the training, the vocals. Ne bw'aba muzinya azina n'atuka ku You don't even want to look at the legality. If it's done well without us, go ahead and do it. If you need us, we are at your service.
aba yafuna training, so training nkulu nnyo. So for this project I see it as an opportunity for all the artists. Vocals wezili tugenda kukola ne ba doctors. Dr. Milton is a profession at Makerere University, but professors bangi nnyo abakwasaganya ebyamaloboozi. Kati tugoing into professionalism, tetukyali kuwani agiwadde omuliro. We are going into professionalism. Yeah. Your times byajja nemutuuka right now you in an association mulina namwe tafali magatako generation gye mwajjiramu nga muli mukola kinini with what the Ganda boys are doing right now namwe bye mwakola tubale tubisoda nti mwomu ku bantu bali batekinga lead. Era yensonga lwaki ndi mu administration kati, though I'm still an active musician. Nina ebintu byenkola wamu ne bannange mu association behind curtains, because bw'oba okola ebintu ng'obikola lwa bulungi bwabwe toyina bikubira kerere, ekyo kimu. Secondly, ngoberera kati nga gwe gye nayisobola okulaba nina skills eziva mu kuyimba naye ng'ate ezo skills ziri still under creative eziyamba ba members abamu betayina. Secondly, nze ng'omuyimbi era I've evolved. This is good timing. Last Friday, I released an album titled A Cup of Coffee with KS Alpha. So abantu abandabye for the last over 15 years, mbadde nyimbira 16, 18, music wange abadde wakuzina. Kati wanjawulo, mulimu ku ndongo, mulimu ku acoustic, mulimu ebintu byange byanjawulo kati. So nga bwe badde boogera abalala bonna, you evolve, ne bw'ebeera business ekyuka. Gwe bw'okola business ng'obadde ogikola the same way for the last 10 years, tekisobola kukola. So nkola nze ng'omuntu nkyuka neeyongerako ettaffaali naye kati nakitegeera nti toyina osobola okgenda, osobola okudduka mangu ng'odduka weka. Naye ate ogenda wala nga mugenze mwenna, otuuka wala bwe mutambula mwenna, naye osobola okudduka mangu ng'odduse weka. So njagala nze kutuuka wala. So ntambula n'abantu era I'm very excited with the project we are doing as an association with the Ganda boys. I mean, I was happy. I was part Nalimu Ntegekaza Millennium Song that had lots of artists. But by then I was an active musician in 2000. Naye tetuberangako Uganda na project ina abayimbi amakumi. Si bibiri bye twagala. Tetuberangako na project ina abayimbi makumi asatu. Nga bali wamu nga bayimba ekintu kimu. Kati bwe tukusuubiza nti Allah tuteeremu obwangu tubeere n'abayimbi bibiri nga bayimba nga bwe tubadde tuwala ku projects ze bakoze eryo ekintu nkyagala wano okitegeera nga sound nnungi, ekifaananyi kirungi, amaloboozi malungi, kituweesa ekitiibwa ng'eggwanga.